Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Webukeredde enkya lunaku lwaleero nga Gina Muhoozi ebibi si birungi mpaawo nakamu kawoomesa nakabululu ku ludda lwe anti wuuno munnamagye amutadde ku nninga n'amugamba oyo genda mu maaso n'okubeera ng'alaba ebintu byakola ebitaliimu makulu. Ajjukira ono yakavaayo okubeera ng'awandiika ku Twitter oba omukutu gwe ogwa X n'ateekayo n'agamba yeetaaga okubeera nga munnange oba oliawo asanyawo Dr. Kano Kizza Besigye mu ngeri y'emu kwe kwali n'obubaka obugalaga nti ayagala okubeera nga asanyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu amutemeko omutwe n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ng'ebyo nga kwosa ne tweets ezirumba amawanga amalala nga Kenya, amawanga nga Sudan n'amawanga amalala agatwetoolodde kw'oteeka nno ne Congo. Kaakati ebya Gina Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'akakiiko ka paalamenti aka defense we kamuyise n'agamba nti nze sijja kgenda mu ebyo biddiikuula muli awo mutudde kulya ssente busente wabula okuggyako kye ŋŋenda okubakolera kwe kubakwata okubassa emabega w'emitayimbwa. Kaakati obuzibu buvuddewa era obutabudde musajja mukulu ono njagala tugende mu maaso n'okubeera nga byonna tubiraba wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyewaggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza okutuuka ate ku buli ssekinnoomu gy'asinzira okubeera mu ngeri yemu nkusaba gwatana subscribing osooka osubscribing ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom nzikiriza ate wammanso kenkwe vidiyo eno bunywanyi tweyongereyo. Nze siri diikuula boss. According to him. Nze siri diikuula. I hold a degree of political science from Makerere University. I hold a master's degree from Makerere University in public administration and management. I am an enrolled advocate. An enrolled advocate. We do not reach. Tetunaba n'okutuuka. Omutwala abali enrolled aba advocate ab'eggwanga nange ngompita diikuula. You are outside the law. You deserve no attention at all. Actually, snub him, mumuleke. Leave him, because how do you call such a person to even the committee? To do what? Alaba babaka. He's not willing to appear before clowns. No, alaba babaka. Bonna bwe bali. He's not willing to appear before clowns. Is just misplaced. We pity this country. We pity the president who gave him the authority to be a CDF. Okuyita ababaka abatuula ku kakiiko k'ebyokwerinda mu palamenti baddiikuula nkugambye kijjibanje enviri ku mutwe. Kakati nno wuunalisizza ekiwandiiko n'agamba nti Muhoozi yagenda okubeera CDF asoose okukwatibwako mpaka n'atuwalibwa. Ate bivudde ku ki? Munywanyi nzikiriza nkuwe vidiyo eno wabula nkujjukiza nti gweyagala okulanga naffe mwana tukubireko ku simu zaffe we ziri awo wansi tujja kubeera nga tulanga bizinensi y'obutereevu annyo nnyini ddala. Asobola okufuuka CDF asookebwa okukwatibwa n'aleetebwa mu kakiiko kuba akakiiko kalina obuyinza obwa kkooti enkulu okusamoninga okuwalawala omuntu yenna okwapyalingako gye kali n'okumuteeka ku birayiro. Bw'anaaba aganye kakakiiko nkawabula kayise ebiragiro bibakuntumye bawe poliisi ya parliament n'ensonyi zonna n'amagye gakatibwako Muhoozi akwatibwe. To prove that we are not clowns, I want to dare the chairman of Defense and Internal Affairs Committee to go and arrest Muhoozi, enforce Rule 208 of our rules of procedure. If we cannot do that, then I agree with him, we are clones. We talk but we'll do nothing. Amagezi gempa chairman w'akakiiko tafootokerera. Bw'aba yamuyise amuyitire ddala. Tewaliwo nsonga lwaki tajja. Omuntu waddemba okutuyita kyayagala ddiikuula bakatemba biki naye tekitujjako kitiibwa kyaffe mu constitution ekitiibwa tukirina obuyinza tubulina so tetusobola kulemesa muntu yenna wabweru eyo ayagala okutuyita amannya ye waddembe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you.
Kati omubaka ye Nyeko Derrick agamba keetonye kagwake Muhoozi bw'obanga yegwe CDF w'eggye lya Uganda munywanyi ogenda kubeera ng'ojja mu kakiiko kano oba oyagala oba otayagala either ng'otudde oba ng'otambula k'otuvume k'okole ki naye wabula iffe ku luno tugambye Muhoozi olina okulabikako. Njagala okugamba ekintu kino. General Muhoozi waba ye CDF w'eggwanga lino alina okulabikako mu kakiiko aka Defence and Security. General Muhoozi waba ye CDF ng'etteeka bwe liragira alina okulabikako eri akakiiko kano ayagala tayagala. Zino ensimbi z'akolesa si zize ng'omuntu. Bino ebigambo by'ayogera n'okuteeka naddala ffe abali ku ludda oluvuganya ajja tusiba ajja tukola bw'ati tuli baddiikuula. Ffe tetusuubira nti buli kaseera tumwadressinga bwe tutyo. Wadde yalina ensobi ze zamanyikiddwako. Yagala tajja kulabikayo. Njagala okukakasa kino. General Muhoozi alina okulabikako eri akakiiko. Watalabikako eri akakiiko agenda kututeeka mu nninga okulaba nti ssente ne resources ze twalocating eri akakiiko ako eri defense tuzikwata oba tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ajja okulabikako bonna ba CDF ababaddewo babadde bajja ne balabika eri obukiiko. Naye olw'okubanga enkola nti maama tajja mu kakiiko ka education akali very serious eri eggwanga lino tabaana tebasoma maama tasobola kujja ku accountinga ate yalina obuyinza kati n'omwana adoptinze akazeke kamu bamuyita tuli ku defense ya ggwanga ali omwazanyirako atuyitinga ku machi ekiro emisana n'ekiro gundi empale bweziti gundi bweziti kyokka ye CDF kyokka nga amagye galina spokesperson weewaawo ebintu ebimu tetuyinza bikkiriza kubeera. Kakati n'okusinziira ku bamu bo bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba ebigambo ebimu obaolyawo wabyogera lwa influence naye ate yategeezezza nti Gambo Biwamwe ng'alisanga ku mwoyo mwattu olwo nno oli n'alyoka akuwemukira kekati nabo nno bagamba tuli bakumweyambulira alyoka ategeere nti bwe gaba amateeka nga ge gakola mu Uganda naye gaba gamukwatako wabula mpaawo n'omu ali waggulu waago. Mwami oyo nti ayogera kimuli ku mutima kyemwagalako ayogera kimuli ku mutima ndabanga ata ayogera kimuli ku mutima oba olwakubanga olusitaba yekka kwegamba abwatu kafuluma ekimu kulimala akiteekaga nti Gambo B wamwengalisanga ku mwoyo akikubawo nga bwakikola ki bwakiwulira so kimuli ku mutima kyekyo kati ababaka bawadde opportunity to prove your worth oba muli baddiikuula oba temuli ye kyawulira nti muli baddiikuula okay era baddiikuula bamwerekera bagenda ne bazina naye ne beesiba ebisanso ne beetikka ebina bamuwerekera balaba n'abatunulira bakitawe n'abasekerera kwegamba kyekimuli ku mutima kati ababaka omupiira bagubakubye mu kifuba mukakase muli baddiikuula oba temuli okitegeera ebintu bye balaba ate si yekka abantu bangi bye balabanga ababaka abalimu olw'obwaddiikuula bangi bwe balaba temusobola kwogera kirala ne muyisa kirala wano juzi President Museveni taata w'omukulu oyo yavuma ababaka n'abajjolonga n'abalaga tebalina ke bali n'abagamba balidde bajeti ye balidde enguudo baliki olw'okubanga bakyusizza ne bayisa bo bye balowooza nti abantu bye baagala ne bagana ebibye ababaka ne bayomba enkomo ne batakawo ekiteeso ebyamwe biyite oba ebya Museveni biyitanga ebya Museveni biyite kati wataddiikuula baki kwegamba kyalaba kyekiri ku mwoyo that time President Museveni yakomayo budget n'abagamba ababaka prove your worth okay fene tugaana abasinga obungi ne balonda yes kati olw'okubanga balabe nga bye bakola bya kiddiikuula ababulidde kibali ku mmeeme mwerwaneko. Abamu ku abo ababaka abatuula akakiiko kuno okuli Derrick Nyeko agamba okufa n'obutanyagwa Muhoozi alina okulabika mu kakiiko kano newankubadde abayisaamu amaaso ku luno agenda kulaba akabavaamu Sinakindi kakumujjuutuka. Banaaba ba comedians singa bavaayo ne batoogera oba baddiikuula nga bwe yakyogedde era kijja kuba kitadde sipiika n'obukulembeze bwa parliament kubanga ffe tubyogerako okuba nti bo baddiikuula si ffe naye bano abatasobola kukyogerako nga balaba nti nabo bennyini babatwalidde mu ttuluba eryo bayinza okuba bo babbi nga kwasinziira okugamba bano ababbi abavubuka ennaku zino babadde beekalakaasa nga bagamba obubbi bungi nnyo buli mu parliament ate tetugenda kifuula ate nti bo be balungi ennyo nedda sipiika wa parliament naye watavaayo kwogera kitegeeza babadde badressinga naye kubanga ye head wa institution eno
era tusuubira nti bandivuddeyo omuntu ayinza kubeera eri nga yakulembera amagye n'agamba yo parliament tujja giwamba abo basirusiru tebalina bye bakola nga gwe okulembera essiga eyo ng'ate oli namba 2 mu ggwanga nga constitution ekuwa mandate n'obukulembeze bwo n'abantu bemukulembera okuba nti mukuuma ne muprotectinga constitution eno n'obuyinza obubaweebwa n'osalawo n'osirika ekyo nno kituwa ekifaananyi obukulembeze bwe tuyina ne mu house yaffe mu parliament yaffe nti ekikyamu tebasobola kuvayo ne bagamba kikyamu kiri nti bo bakkiriza mu God the Father and the Son Son ne bwakola ensobi bagamba nedda oyo Katonda wano tetuli mu cult omuntu afukamirira mutabani wa gundi ate gwe oyagala olunaku olwaleero ayogereko waliwo obuzibu bunene nnyo eri eggwanga lino. Yennyeko okwemulugunya takukomezza awo wabula kutadde ne kubakulembeza abakulembera paalamenti nti be bamu ku abo abaliisiwa embeera eno ey'okubeera nga paalamenti eyisibwamu amaaso oba n'okutwalibwanga ate kitagasa kakati nno omubaka amanyikiddwa nga Thinka Siimire agambye muhoozi tugyeko akamanyiiro n'ejjoogo tetuli baanabo kubanga ffenna tuli bayivu ate abantu obategeera ebintu bye tukola. Come rain, come shine, muhoozi olina okwapiaringa mu kakiiko kano. Ate n'ekirala bamudiscribinze awo mukwano gwange ow'ekitiibwa amulinako record ngo bamudisqualifying because of academic papers. Nze the last time I remember he was at the last record we have about his academic life. He was at in senior 2. He misbehaved and he was chased. He has never gone back to school. We don't have to get there, Honorable. Yeah, we don't have to get there. But again, Honorable, although was General Muhoozi Kyayogera kunyoma Parliament oba really tabalaba munsa ng'ababaka. Of course, because leka nkubulire ffe tubeereyo nga tunoonya akalulu. Waliwo awosanga omutamivu nga talina n'engato mu nayimusa omukono ng'akugamba ng'akugamba gwe oli musiru ddala nga talina n'engato olaba naye tovaayo n'omukuba luyiyi tomudismissinga kubanga alina authority alina akalulu ontegeera alina akalulu woono alowooza ngu kubanga kitaawe ye yamuteeka mu buyinza takimanyi ngu kitaawe asurvivinga ku lwakalulu k'Abannayuganda na authority exercisinga eya CDF eva mu constitution y'eggwanga nakubulidde provisions za constitution article 1 the entire article 1 agisome asome eno article gye twakasoma ategeere ngu ababaka balina obuyinza kumuyita asome eyo article establishing UPDF. Other than that, asome article 20 bibiri mu 10 it empowers parliament to regulate UPDF. So what happens? Not only by making laws, even approving regulations. Ebya Muhoozi bwe bityo nno bwe biri tebiwoomesa nnakabululu oba oliawo. BTN Media Beyond the Newsroom banywanyi mbaagaliza byemunjagaliza munzikirize mbateere wano tusenkane mu mboozi endala January tunaatera omukuba oluku mu mutwe. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.